Banange Basoga community tuli wano olwaleero basangalire muna mwena ife abali wano nimwe abakaali kutuuka basangalire olunaku lwaleero lwa Lusabbiiti kuba buli lwa Ssabbiiti kuŋŋaana Eriina Babiri Ann Omuluuka tuli wano olwaleero nga nze Amaina Babiri Ann omu ku ba founding members oba ku ba board members ndi omu ku bamemba abo aye ekindeesa olwaleero luno n'okwendeza bannaffe basiraamu waludde okutandika ekisiibo kino ndi kubendeza ekisiibo ekirungi Mukama asobola okubagabirira n'okukibabisa mu bulungi bakagwa musobole okutuukiriza empagi eno esinga bukulu ey'obusiraamu abakuume nga muli balamu era mbendeze ekisiibo ekirungi kuba kinaatandika paka lwe kinaawaako. Assalamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakagwa abatuuliriza n'abatubona ku mitimbagano gy'Abasoga community UAE tubeebaza okuboneka nga mugulanga ka data n'okusasula ka wifi oludata. Amaina n'eddoboozi Andeta Bidi Isma nga Musaada Omugabulo omukikulu nga mu Basoga community nkola nga Minister wa Coordination, Mobilization and Logistics nga ndide wano olwaleero okushalinga kunimwe obubaka obulungi obw'ekisiibo kyo tuli kwingira mu Ramadan nga tulisuubira nti tujja kwingira ekisiibo nga 18 oba nga 19 olwaleero ennaku diri 15 ekitegeeza tuli bulayo ennaku 3 kwina omwezi gwe tunaagubonera tuba tutandika okusiiba. Ndakubiriza abasiraamu banange mwena mwena era ndakubiriza Abasoga mwena mwena okutwaliza wala omwezi guno ogwa Ramadan tugukozese ng'ekirabo gye tuli okuboneka nga tuyira walala era nga twenenya eri Katonda ebyo byonna byonna betugire nga tukola mu butamana ni mu kumana tusobole okuboneka nga omwezi guno tugukozesa buli mu kimu. Ndasibira abantu mwena mwena entanda omuli mu UAE abatubona n'abatuwuliriza n'abali enda n'enda nti omwezi guno mubenga mukola ibada enungi mwenenye musiibe mugabirire ababazira basobola okuboneka nga bakyetuusa kuba eriyo omuntu asobola okuboneka nga ali kusiiba aye ng'ensawo yetinungi iwaalina kyalinga n'oyo azira. Ate mwezi guno tugukozese tuboneke nga tugaba ino tudeeme ife kusaba ino tutakubaluseke ife wabula ife tuweeyo bannaife basobole okuboneka nga tufuna mu ibada eyo kikola amaani g'amaani kikola amakulu g'amaani omuntu okweyisa obulungi mu kusiiba tube nga tugoberera enabbi ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yasomesa ku kintu ekifa mu kusiiba. So ndabakubiriza abasiraamu mwena mwena niyo tuba tumaze okusiiba tusigale nga twebisa bulungi mutatukoba nti ekisiibo oluwa twebise bubi kuba okwebisa obulungi kiri kubumu ku bubonero obuba ku bantu ababuliido era abawanguzi. Ebiseera ebisinga okuba ebingi buli lwewebisa bulungi mu mbeera yona yona ensi ekwanguwira. Ensi etageza kutubanga etuvuga wabula ife tugeme ensi mu mikono gyaife tubenga tulitwala bulungi. Mbendeza okusiiba ekirungi Mukama abakuume. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya gange Wampita Jane Kizatalire nga ndi mukyala Muganda nsinzidde wano Dubai nga tukubiriza abantu bonna abannaffe abagenda okuyingira mu kisiibo tugenda okuyingira omwezi omutukuvu ogwa Ramadan nga nkubiriza Abaganda baffe bannyinaze omwezi guno gwe tugenda okuyingiramu omutukuvu. Nsaba Katonda atuwe ekisa omuntu yeeyise bulungi ennyambala ennungi banage temwerabira kusiiba mwagale Allah asobole okubakolera ebirungi eby'omu maaso ate era nga gwe mwezi gwe gumu n'abannaffe Abakatuliki Abakristaayo era nga naffe tugenda kujjukira okufa kwa Yesu Kristo
tumujjukira. So naffe tugenda kuba nga tuyingira mu kisiibo ennaku 40. Abakristaayo mwenna mbakubiriza okweyisa obulungi, si mu mwezi guno gwokka wabula ne mu kiseera kyonna. Twagalanenga, tweyise bulungi, twambale bulungi, tukole ebikolwa ebirungi mu nsi ebitagenda kuzzaayo Yesu waffe ku musaalaba, wabula ebigenda okumukomyawo gye tuli, atuddaabulule, atukole bulungi ate era tubeere bulungi. Mbaagaliza mwenna abasiraamu n'ab'eddiini endala, mbaagaliza ekisiibo ekirungi, omwezi omulungi. Mukama abaweeremu ebirungi era abakole bulungi, tubeere bulungi. Warahmatullahi wabarakatuh. Mina gange kizibirezebwa ninze nange Prosi omwana enzwala ebyoluka ayenga obuwangazi bwange obutyamu bwange bulindinda. Banange tulite abasiraamu kino ekiseera tuli kuyingirira Ramadhaani. Banange ndendeze ekisiibo ekirungi, tutambule bulungi, tweyise bulungi nga amateeka ag'ekisiibo egakola ki wegalagira. Tubakoola nga ife ababusoga community UAE tuli wanene tukoola buli musoga yena ali eyo timwide tube walala. Banange twegeite alala tutuuse obusoga kiki mu buntongi. Banange kine like eno community eyamba bangi, buli muntu yena eyamba omusoga, eyamba omuganda zironga zoli na Uganda. So mbakoola mwena abali emwide twegeitire walala. Banange mbendeze ekisiibo ekirungi, mbendeze Ramadhaani enungi, mumirwe anti saa yakwetukusa. Twegeira hala wa maswalali atusonyiwe byonna ebibi byaife byonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsangaire kubawuliza ku baganda bange niba ninaze mwena bali ku mukwampa gwa Dubai ne UAE okutwaliza abalala, era tubaniriza ni ku mukutu gwaife gw'abasoga community UAE. Nze obubaka obusokerala eri abantu baife abawangalira wane Dubai n'okwetolola mu Gulf countries n'okwetolola ensi yona. Obubaka bwange eri nga bwe tuli kunjira omwezi omutukuvu gwa Ramadan. Obubaka obusokera irala tulina okwewaayo n'okumanya omugaso oguli mu kusiiba. Olina okwewaayo okwerekereza okulya ti kintu kyangu, okwerekereza maddaamu oyo gwoba naye nga tiwaalaali. Olina okwerekereza ensonga esookera irala, olina okwerekereza w'abantu owaayo obwire bwo watuukiriza empagi oba oliawo ey'okusaala mu bwire obutuufu. Ekyo ekintu kikulu ino. So bana mweweeyo mutuukirize empagi eyo edimu ku mpagi 5 edikola obusiraamu. Mbeyanziza mbeyanzeeke. Nze omwami Kawanguzi Sanyu aviira mu isaza ery'e Busiki nga wano mpangalira wane Dubai, era tubaniriza ku mukutu gwaife gw'abasoga community UAE. Ndimusanga bwino okubabona ku baba basoga banange abali wano mu kigangu, era nga nze gabazana sani kweyambula gabazana sani omuluka divuge owena Kabugu Luuka district. Ndi omukyami wa Nakabugu wene oluguudo olw'ebusala olire kaliro nife abalimi ab'ebikando akonkalesemu kwenda mwena mutege bulungi ayenga ndi okutwaliza wala mbebaza ino basoga banange bene nabo mu kibiina kino kuba nti eyandeeta mu kibiina kino yankobera bingi, era bwe nakingiramu mbibonye gamba basoga banange bano bantu balamu, bantu balungi ino, era nga nsuubira niwe bwida ze nandaba nibendeetamu. Kati tuli kuyingira mu kiseera eky'okusiiba basiraamu banange. Gendera mu bakristaayo nze Nasani basiraamu nze Hasani. Basiraamu banange ndibendeza ekisiibo ekirungi, mugumiikirize nga ku Ruhani weekoba akaniri kentaidde asoma keneerabiire musiibe tumale kwenda kutina ekisiibo kuba kaba akaseera katono era kiba kya mugaso nnyo ye Mukama ife. Nze Gavaza Nasani. Basoga banange nesiimye okuba nimu olwairo mu kigango nikunze Talire John Bosco
omugabula omulamogi. Olwaleero tuli wano nga tweteekateekera mwezi gwa kisiibo era ndakubiriza baganda bange naddala abaisiraamu abali mu Basoga community abali mu masaza ag'enjawulo. Wano tuliwo ni Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, Fujairah, Sharjah, mwena mbendeza omwezi omulungi era tusaba Kibumba abageemu ebirungi nfofoolo ate nasaba nti nga wotera okola wetuba mu mwezi ogwo ogw'ekisiibo tulina okuba nti twewaayo eri omutonzi twabanga byetukola byona tukola bikolwa bya kisa byakuyamba nakuyira eri mutonzi kwekubiriza mu mwoyo gwo. So ndabakubiriza banange tudumbire ekisiibo kino oba oli awo tufunemu empeera ate nga kitukakataku buli lwetuba nti tuli kwebisa bulungi eri banaife kuba Katonda oyo oba Allah tumuyidi nti aliyo ayozira kyojja akola kiyambe Allah nga toyambye neighbawo oba muntu mwino. So enebisa enungi mu bantu banaife mu community yaife naddala nga mu Basoga community nekyama ku lw'ekisinga mu byona empeera awo idagemyako emikono ebiri. So bana mbakubiriza mwide ate n'abakubiriza mu mwezi guno era mwide tukunganire ku galala ekigangu kino bana twegeramu ebintu bingi. So ndabakubiriza abaleyo mwena mwide tutambulire galala social gatherings dino tudezeemu bingi tudifuniemu. So kiba kyankizo naddala muka season nga kano nkidi abandi ku mirimu mujja kuvangayo time nga at least ekali. So mbobona nti ni ku Sunday ngeno era fisawa akaire oide sharinge ku niba ino. So ensonga eyo nkulu ino ayenga kikulu kya byona nti mbendeza omwezi omulungi era salamu alaikum alhamdulillah wa barakatu mwena mbendeza ekisiibo ekirungi Allah tutere mu bwangu. By the way bana banaife abakristaayo kyendidi nti tweneera omwezi gubulaku bwa nnaku ntono butono. So ebintu bino bidye nga bigemagana era eyo nayona nteekateeka ya Mungu kuba tusinza Mungu mulala. So n'abakristaayo mwena mbakubiriza mweteeketeeke ebikolwa byaife era omwezi ogwo guba mulungi n'abakristaayo era batukubiriza eneeyisa yaife eri banaife nekintu ekikulu mu mwezi ogwo gweteeta ogwa renti. So mwena mbendeza n'aba tukutuuseemu ebikolwa bireme kukyuka bibe bikolwa bya buntu bulamu buyambagana kuba ne banaife nga bwenkobye gali ezira kyojja akolera Katonda tulakungu kibisiiza muntu mwino. So mbendeza ekisiibo ekirungi era mube bukalamu sigaire nga ninze taliire John Bosco omuwabuzi ku kiketezo kino ekyabasoga community. Warahmatullahi wabarakatuh. Bakagwa abagonzi amaina n'eddoboozi nze Ntumba namina Rashid mutabani wa Ntumba awali okubeeyirimbi bugiri Basoga community UAE finance executive oba mwene nsawo nga ndi wano olwaleero okwendeza abansoga mwena n'abatali basoga yemuli yona kubendeza Ramadhani enungi nti very soon naawo tujja kutandika Ramadhani era nga twendeze beyankabi Basoga Nsete, Basoga diaspora ni Basoga Basoga community fena tulisakina kirala okuva mu UAE to the world era nga tujja kubanga tubendeza Ramadhani enungi ey'emukisa ewalala n'okubanga twongera okutwala osoga mu buntongi era nga ninze mwene musoga waimwe finance wa Basoga community UAE ekibiina ekiwandiise era nga nikya baba ekyabazinga akidi bukalamu okugaita abasoga okuva bunayira wabuswika nanda sigala nga ninze Rashid Ntumba namina no Basoga community UAE. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abali kutubona mwena bakagwa abagonzi abasoga kulwa busoga lero mu program ekigangu tusazeewo okubanga tubendeza ekisiibo ekikalamu anti tulijja tandika kisiibo bakagwa wewe nawe nali eyo musiraamu
oba oli musoga oba toli musoga ayenga owagira program ekigangu kwendeza ekisiibo ekikalamu abakagwa mwidi emisoso bwegitambula mu kaseera kano wempegano yambala ekanzu yo gezaako okubona nga tosuula salwa njeta salwa nze bana ndi mukazi mukatuli kimu nansoniwa esaidi eyo natayo bwakugulu ayenga tugiraawo nkakasanga kyeneza okutuukiriza mu kituukiriza ekikulu kya byonna byonna kutegeera butya bwe tulina okwegema mu kaseera kano kaseera kakuba humble yourselves down, let us humble ourselves down. Tuwire eri oyo omutonzi, tuwire eri Allah, twegayirire asobola okutusonyiwa ebyo ebyatusobako, tweyongera okumwegayirira asobola okutukuumira awalala mu kaseera kano ak'ekisiibo, tukole ebirungi n'okusingawo. Abasoga mwena mwena abali eyo abasiraamu bakoowula n'abatali basiraamu nti mu kaseera kano tugezeeko okuba nga tweyambagana, tugezeeko okuba nga tuyamba abo abali kutwetaaga mu kaseera kano. Eza kyekikutoolako iwe otali musiraamu n'otaawo kiwulo okusibulula abo abali kujja okusiiba. Kale n'olwekyo bakagwa mbakubiriza era mbakoowoola nti tweyunge kuba naife abajja okusiiba niwe batosiibye osobola okubaawo n'ekyendawulo. Ate ekisiibo tikyabasiraamu bonka, kyaife fena omukristaayo n'omusiraamu. Akaseera kano otyakoba otumenze kibinge makumenze ni musiraamu kibinge makube bitugema ku fena era tukaana okuba nga fena tweyiza walala oba twewumbawumba tusobola okubona nga akaseera kano tukatwala mu maiso era nga tukabitamu bukalamu. Amaina nikunze Maureen Lugero, moderator program ekigangu, ate nga nikunze vice chairperson Basoga Community UAE. Mweyongere okutwenda likinga sharinga program ekigangu batusinziira n'obuswika maadi nkoba UAE nkani Dubai. Kale abasoga aba diaspora, abasoga nsete, abateeso, abanaife abatukyalira ku nkoolwa ba riders tugenda ino ni wali eyo yenna ayinza okuba nga okutala ku program eno ekigangu wena tukukoowoola namba daife tutera okubitawo awo okubayo osobola okuba nga oyina okubisaawo ensonga gye wandiyataze okubisaawo ku lwa busoga oba ku lw'ekyalo kyo iwe gy'ova. Akome atakumira mpeera. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elina Namwera Hadia nga ndi mutyamye mu Basoga Community UAE nga ate ndi coordinator mu community eyo. Ndi wano olwaleero luno okubayidukiza oba bakuba nti ekisibo kituuse abasoga mwena gye muli n'abatali basoga. Kale banange empisa d'ekisiibo nningi ino aye bimu byeninza obakubiriza nti bw'obanga toli muwoowe bambi bwokali kuba nga oli muwoowe enaku dibankaaga kasita okola atya kasita oyonoonera mu kisiibo. So mbakubiriza enaku diryasatu lonka gumiikirizaamu enaku asatu odinaaba nga diwoire inshallah oida kuba nga weyagala nga wooyenze. N'ekindi empisa d'ekisiibo nti munange wekume nga togeya toyombayomba okuba nga ate wewala okwonoona ekisiibo kyo sebotuulayo wirutya n'okwogereza ku bubaka bwange spread love ekisiibo. Niwe oba nga tosiibye toli musiraamu osobola okusiibulula ku abasiraamu wafuna empeera. N'ekintu ekindi nti mbakoowoola mwena mwena abasoga abali mu UAE nti mwide mutweyunge ku komyuta yaife kubanga okaali kubanga olina okutweyungaku kuba wano eno bayikyembanzi buli lwa Sande okuba nga ate tuweerezawo obusoga. Amaina gange nsigaire nga Namwera Hadia, coordinator Basoga Community UAE.